abalungi abampuliriza, ndi Luzinda Nelson Paul, omu ku basumba mu UCC wano obuweereza bw'omuntu w'omunda. Ndi wano okubaaniriza mu lukuŋŋaana olw'omuntu w'omunda Inamani Conference 2022 olugenda okutandika ng'ennaku z'omwezi 26 okutuukira ddala nga 31 mu mwezi guno. Era ng'omulamwa gwaffe ogw'okuluno tugujje mu Efeso 3:16 okunywezebwa n'amaanyi, okuzibwamu amaanyi muntu w'omunda. Kakati nno gw'anaabanga asulawo ennaku ezo zonna ojja kuleetayo kasente katono $40 gyokka giyambeko, togula njiri naye giyambeko mu kutwala olukuŋŋaana mu maaso. Ate gw'anaaba tasulawo ojja kuleetayo $20 gyokka era giyambeko buyambi. Naye nga manya nti ate olunaku olwasatu mu olumudde oluteekeddwa mu ngeri ya njawulo nga tugenda kusulawo mu kuwuluguma n'okusaba okutayogerekeka tuyingire 2023 mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu. Tetulinawo ntegeka y'abaana olw'embeera y'ebyobulamu egenda mu maaso, naye gwe mukulu tukwaniriza nnyo mu linnya erya Yesu. Mukama akuwa omukisa, nzikiriza nti obulamu tebujja kusigala kyekimu. Katonda agenda kukola eby'amaanyi mu lukuŋŋaana luno mu bulamu bwo, tujja kukyejjusa. Tukwaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Come and be a part of the Inner Man Conference 2022. Do not miss.